jako akawuwo. Bw'abadde nga sinkanya abayizi abasomesa wamu n'abazadde ku mukolo gw'okulayiza abakulembeze abajja ab'ekibiina kya Nkobazambogo ku Bulange Mmengo mu Kampala, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abayizi okunoonya awamu n'okumanya amakubo ag'enjawulo mwe balina okuyita okutuuka ku buwanguzi nga bayita mu kweteekateeka obulungi. Tuteekwa okuteekebwateekebwa obulungi ng'Oweekitiibwa Ssekabembe bw'atubuulidde. Tulina okumanya ekkubo lye tunaakwata erinaatutuusa ku buwanguzi. Obuwanguzi si kazannyo ng'akalulu, eby'okuteebereza. Katikkiro agamba nti abavubuka bateekeddwa okumanya kye basaanidde okukola mu kiseera ekituufu, kino nno kibasobozese okutuuka ku bigendererwa byabwe. Bw'atyo n'abakubiriza obutayinulira ku byannabyabufuzi kubanga bagenda kubasuula mu ntatta. Kwe kutegeera kyasaanidde okukola mu kiseera kyakyo ekituufu. Ogwo gwe mukisa ebibiina bino gwe bibawa. Kambe ekyokulabirako ekitegeerekeka. Ono akubiriza abalayiziddwa okubeera nga beebuuza ku bintu bye baba batamanyi wamu n'okufaayo okuyiga nga kino nno kye kimu ku bigenda okubayamba okuweereza obulungi. Ne bw'aba muliraanwa ayinza n'okuba nga muyizi munno, ayinza okuba omusomesa. Buli lweweebuuza buli lw'oyagala n'okuyiga era oyiga. Henry Ssekabembe Kiberu ng'ono minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuzamu mu Buganda asabye abaweereddwa obukulembeze okugoberera ssemateeka abaweereddwa okutwala ekibiina kya Nkobazambogo mu maaso. Twakutikka omulimu ogusinga okuba omunene, akutikka kukulembera mu Afrika. Kubanga abakulembera tufuuka ekizibu n'abakulemberwa nabo baba kizibu. Ssaabavuma Christopher Nsubuga ng'ono ye ssentebe w'abayima ba Nkobazambogo mu ggwanga yabazizza abayima b'ekibiina kino mu masomero ag'enjawulo olw'okufaayo okukikuuma nga kigenda mu maaso. Butuukiridde naye tulina omuwaatwa omunene ennyo wakati waffe nga minisitule, wakati waffe ng'Obwakabaka. Umaru Ssekanjako yakusakidde eggulu erino okulwa ABS Television.